era gwe n'omulabi wa Spark TV wano wenyimiridde. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi oguwedde bannayuganda beetaba mu kulonda abakulembeze baabwe ku mutendera gwa gavumenti z'ebitundu. Ng'okulonda kuno kuwedde waliwo abantu bangi abaavaayo nga bawakanya ebyo ebyalangirirwa abakulira ebyokulonda mu disitulikiti ez'enjawulo. Kati bakansala ba NUP okuva mu ggombolola y'e Kawempe bavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe engeri akalulu ako gye kaakubwamu. Tulina obwennyamivu ku mitima n'abatuuze baffe tebalina ssanyu olw'okuba nti abantu be baalonda si be baalangirira. Akalulu akafa akassatu mugenda okuva ku kyalo nga mutegedde ani awangudde nga n'abatuuze bonna bamanyi nti gundi yakoze eki yawangudde. N'ekyatwennyamiza okutuuka ku ttale senta nga betwawangudde be batusooseeyo. Wembanga mu kitundu kyange oba ekitundu ky'abakulembeze bange ffenna nga we tuli wano walabanga polling station y'emu gw'ovuganya gwe baalangirira afunyewo obululu 4 wabula ne bamuwa 4 nga n'abalonzi ku mulundi ogwo oba ku lunaku olwo tebaawera na bantu 4 ku polling stations ez'enjawulo. Bano bagamba emivuyo mingi mu Kawempe egyakolebwa okuli okukyanga obuwanguzi bwabwe ne buweebwa abantu abalala olwo bo nga bakansala ba NUP ne bafunayo ebifo 9 byokka kye bawakanya. Ekitulaga nti twawangula ze DRF forms ze baatuwa ate nga abakakiiko k'abeekulonda be baazituwa through our agents. So njagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna. Kuteeka byabufuzi bbali ng'ate obutuufu bwabyo tebunnaba kweyoleka. Kati abasinga baatubba. Kakati osobola obbisa ebbali nga tebali mu bulambulukufu. Bagamba ekyakolebwa bakirabanga okubajjako eddembe lyabwe kosa okutaataaganya empeereza eri abantu. Naye omuntu bw'aba nga talondeddwa obeera omukakaatise ku bantu. Abantu tebalina bagenda kukola naye. Abantu beetaaga obuweereza. Ate constitution yetuwa omukisa oluvannyuma lw'emyaka 5. Abantu baddemu balonda abakulembeze abana abakulembera. Batubuulira ab'NRM batugambe nti ebifo byabwe bakitugambe tujja balekera olukusa beeronde nga bweronzi batuyambeko abantu baffe baleme boonoonera ssente ya omuwi wa musolo. Kati bano babaza ekiwandiiko kye batwalidde akakiiko k'ebyokulonda mwe batadde ensonga zaabwe. Tusazeewo tugende mu kkooti. Lwaki? Community public yeemanyi abatuufu be baalonda era bo balinze buwanguzi bwabwe bufuna. Kiseera kino essiga eddamuzi kye tusobola okugamba tinakyo kiri mu kugezesebwa. Tetubbiddwa tuddukidde gye bali kakati omupiira guli mu ngalo zaabwe. Nga batuuse kakiiko k'ebyokulonda batuukidde ku mwogezi waako era ne bamubuulira bulungi ensonga zaabwe. Andiko kyaffe tumaze okukiwaayo nga abakulembeze b'e Kawempe Division, Kawempe North ne South, eri chairperson Welto Commission ku Justice Yabakama era bakirisivinze bulungi. Mukyunguzi banasoose kubasomera amateeka ga byakulonda agalaga nti omuntu yenna alina okwemulugunya waddembe okuddukira mu kakiiko k'ebyokulonda ng'alaga obutali bumativu. So n'olwekyo abantu bemulabye wano n'abalala bawandiika amabalowa ne bagamba biseera akakiiko k'ebyokulonda bakikola mu mateeka era tewali teeka lye baba bamenye. Bano era bagumizza nti ensonga zaabwe za kukolwako ng'amateeka bwe galagira. Bonga mwabireeta akakiiko kajja kubiyitamu kajja kubagira. Bakansala bano balina essuubi nti okusaba kwabwe kwandiddibwamu basobole okufuna obwenkanya. Hasfa Nanvuma, agafeeyo ku Spark TV.